الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يبزينا الله تبارك وتعالى والذي ينقل بينجي بيشات ود ثم سواء الله سبحانه وتعالى بتفومي إلى بسير مبارك إذا ملاجين إلى أستاذين من بكم نبي محمد صلى الله عليه وسلم ويتسم إلى بطوف بشيرة ونذيرة أتوا مولي جسن أبدغنا أبنا فا ngabaje muluku kidde Allah teba mujemedde amawuli agessanyu ge yatulekera yagamba nti abantu abo bagenda kuyingizibwa ejjana hum fiha khalidun nga muyo bakubeeramu lubeerera era nabbi n'atwewaza atutiisa byonna Allah byatayagala yenna anaabeera byeŋŋanze n'abikola yataadda hudud Allah n'asukka ensalosalo za Allah faqad zalama nafsahu agenda kuba alyazaamanyizza omwoyo gwe era omuntu afaanana bw'ati ewa Allah talinayo kyalinayo illa nnaas okuggyako omuliro bwe yali ayogera ku mbeera z'omuliro hadithi ne ayat ez'enjawulo Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti abantu b'omuliro qutti'at lahum thiyaabu min naas abantu b'omuliro bagenda bakolayo ebyambalo olebeko kakaaya k'omu jahannam bakoleyoko ekikaaya jiribaabu shariya byonna oba engoye zonna nga n'abasajja batulowooza kuzasse yagamba nti bagenda kukolebwa abantu b'omuliro ebyambalo nga bikoleddwa mu manda ga muliro nga byambalo bibiri oyambala bwambazi ngatto neekunyiga omusana gwokya naye ngaoliyo engatto ekkoze ngatto naye ng'olina essubi erigijjamu entuuka ewaka ngenda gijjamu lowooza ku mbeera y'omuliro nga tolina anyway out abaddu bagenda kubeera mu muliro khalidina fiiha abadan waliwo batagenda guviiramu ddala illa ma shaa rabbuk okuggyako Allah banaabayagala ab'omuliro nga bwe balina ebyabwe n'ab'omu jahannama ab'omuliro nga bwe balina ebyabwe n'ab'omu jjana balina ebyabwe bano bambadde engoye bazikoze mu manda ga muliro ate bwe yatuuka ku b'omu jjana Allah tabaraka wa taala yagamba nti walibasuhum fiiha harir bagenda kwambala engoye eza hariri hariri yani siriki engoye ezinyirira ezimasaamasa ezo ezirabika obulungi ab'omujjana balina ebyokunywa byabwe n'ab'omuliro balina ebyabwe yagamba nti ab'omujjana hannama bagenda okubeera mu muliro yagamba nti hamima wagassaaka bagenda kunywa amasira okyogera bwogezi n'owulira nga weesiwadde naate lowooza ku mbeera y'okunywa nga si yakwogera golooza bedi yagenda kunywa ki okusobola okumwagala ensi kwemwagala n'okumukaabira kwemukaabira sebaana agenda kunywa ki nabbi Allah subhanahu wa ta'ala mu aya endala n'agamba nti abantu b'omuliro wa iyastaghiithu yughaathu bimaa'in bagenda kubeera mu muliro omwo nga bawankawanka bawulira baagala kunywa ku mazzi ne Allah yagamba nti bagenda baleetera olweje omanye amazzi ageeseza obulungi agagoya akawunga galina okuba nga galina omutindo ku gatuuse ab'omuliro bagenda baleetera olweje naye yagamba nti omuddu agenda kukwata bwete ekikopo nga yeekyaye olwedda ali mu muliro n'ebyokunywa bye baleese mazzi gookya agenda kukwata kale kanywe ng'omuntu weyewayo okunywa obutwa kanywe siina kyakkola naye ebbugumu lyokka eriva mu mazzi gano nga tannanywa Allah yagamba nti kalmuhli yashwi lwujuh ebbugumu lyo ligenda kukwata olususu luno lubambukeko luyiike mu muliro nga tannanywa abo nga balina ebyokunywa byabwe n'ab'omujjana balina ebyabwe
abange betubatukolerera naga nti ate baba nabeera mu jjana fiha anharu bayina emigga min ma'in ghairi asif bayina emigga gy'amazzi nga tegasiikuuka tuloze ku gabbowa abakyakozesa bbowa ge tulina gagenda okujja nga galinga gabayeemu juice naye nga bitaba bye tunywa yagamba nti ag'omujjana tegakola nagamba nti anharun waliwo omugga omulala oba balina mujjana balinamu emigga emirala min labanan lam yataghayyara ta'amuhu waliwo emigga emirala nga jjo gyamubisigwa rather nga gyamata nga tegakyusa mpooma yaago lowooza kugana ag'edduniya ge tulina gwe gasuze wabweru oba gasuze nga togatadde mu firiigi enkyo genja gakolamu bbongo gaba gaafudde dda yagamba ag'omujjana tegakyusa ki mpooma yaago Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba nti era ebyokunywa by'abantu b'omujjana ebyokunywa tuyinza okulwa nawo bwe tudda ku byokunywa simanyi yagamba nti balinamu emigga emirala mu jjana bannannyini jjana abanaafanga bagikoleredde emigga emirala yagamba nti min asali musaffa balina omubisi emigganga gya mubisi gwa njuki walabye ku mugganga gwa mubisi oli akuwa buwi kadomola oli akuwa buwi mu kibatu kombako Sheikh kombako toyinza mwerabira mu dduwaazo naye nga yakuwadde gwa komberako wano ku kibatu n'omusabira mpaka lwafa Allah yakusuubiza migga Muswati Muhammad aya yennyini mweri Allah n'agamba nti wa anharu ate mwana wattu mulimu emigga emirala bannannyini jjana gye balina nga min khamr laddatin lisharibin yakosa ekigambo khamr mu kuvvuunula oluganda olufunda lw'ebigambo nga kiraga ng'omwenge ne Allah kyayogerako awo ng'ekyokunywa kiri kikoleddwa mu bibala eby'enjawulo nga tekikyusa ntegeera ya muntu takwewunyisa professor member of parliament nga yanywedde n'afuka mu ngoye ateeseza abeeruweero nga yanywedde omwenge ku magezi g'ayina agamutuusa mu parliament tayinza kwawula nti kino kikyusa obwongo kankyerekereze kino tekirimu kalungi n'ekitiibwa kyalina mu parliament yanywedde n'afuka mu ngoye kyakunywa ki ekyo kye bettanira bano abayimbi be mukaabira ono omuyaga abaana gwe bakaabira kati yali mutamiivu batamiivu banne ne bamukuba lwaki oyo noona amaziga go waalikaabye obutamanya kusoma Qur'an amaziga gakulu kutegati nga yi Allah nsonyiwa gwe kennyini tonneekaabira naye okaabira rediyo naye nga bingi ebyali ku Rivers Party senior 4 senior 6 bingi ebadde mu buwangaazi baffe bisobezza Allah abanga tebitumalira obyerowoozeeko okulukusa amaziga lillah lwaki okaabira omusambi w'omupiira bano avuuka omusanga akaabira Arsenal emmere n'emulema okulya Sheikh batukubye omupiira simanyi nakumanya bannaye kooki oyo kooki mubi naye nga gw'okaabira ye yali akaabiddeko abaddu tulya mu tareekhe nti baakuba nabbi Uhud sallallahu alaihi wasallam amannyo ge gano abiri ag'ekitiibwa ne gavaamu tokiwulira n'okaaba amaziga newulya bulizi ttiimu yo nti bagikuye omupiira n'okaaba naye nabbi yamalanga ebiro bye ng'akaaba naye ng'akaabira ggwe akaabira eno dubba musanga akaaba nti omubaka kiki umma abange umma yange ngenze naye umma yange oba ngenda basinkagana ata ku kiyama yeralikiranze naawe batamanyi beyagala nga dumu yayogera mu basahaba ekigambo ekyabewunsa yagamba nti law ra'aytu ikhwani negomba singa ndabye ku baganda bange bayogeramu ekigambo ekyo mulimu ba Abubakar mulimu ba Umar mulimu ba Uthman mulimu ba Ali ne basahaba abalala ab'amaanyi naye yabagamba nti negomba Abubakar ya Umar basahaba negomba okubeera singa nalaba ku baganda bange basahaba ne bamugamba nti wange omubaka wa Allah alasna ikhwanuk ffe tetuli baganda bo n'abagamba nti bal antum ashabi mumuli bakwano bange n'agamba nti naye baganda bange be babadde bagenda okujja oluvannyuma lwange banzikirize nga tebandabyeko ng'omukyala bamugamba bugambe nti Khadija yayambalanga bw'ati n'ateeka mu nkola
ng'omuddu omugamba nga nti omubaka yakolanga bw'ati tabuuza munange omubaka teyambala ku ncupa n'awummuza wansi si waziyita era abuuka bambala damage agula jiini nga namu n'afuna ekkirita n'agituulako n'atandika oginojjola akola design engoye enjulifu bwe zityo zaali zimanyiddwa nti zambalwa balalu leero osanga ali ku yunivasite nga lwayambadde era atambula ku kampasi buli omu amulabe olugoye lwennyini damage kikulaga nti naawe alwambadde toyinza kubeera nga obwongo tebuli damage okwambala olugoye olufaanana bwe lutyo kozinga n'obwongo damage tuddeyo tugobere omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam mufunze omusomo gwaffe gwe tubaddeko ogw'omulabe waffe Allah subhanahu wa ta'ala gwe yatulabula n'atwekesa n'okusala amagezi gonna tubeere nga tumwesamba n'ebikolwa bye yenna n'abaamugoberedde Allah subhanahu wa ta'ala agenda mwokya naye ng'omulabe oyo Allah gwaddinga n'otugamba nga ye shaytan abange shaytani mulabe Allah yagamba nti ash-shaytanu ya'idukum al-faqr shaytani eyo gye mulaba Allah yagamba nti yebalaganyisa bwavu wa ya'murukum bil fahsha nebalagirira okukola ebintu ebyobuseego dero gubadde mulembe guno bannyinaffe bangi bawanguddwa shaytani nga ekicupa kya soda cupa ya soda emuweesayo obulamu bwe akasimu screen touch omuwala neyeyambulira omusajja lwa simu dera abavubuka tuyingiddemu emize emibi egy'obubbi ashaytaani ya'idukum al-faqr yagamba nti ebalaganyisa bwavu nebalaga amakuba amabi ge muba mujjamu ssente Allah subhanahu wa ta'ala abasuubiza basonywa Allah subhanahu wa ta'ala yendagaano ey'amazima atusuubiza jjana aya gye twalabye shaytaani yegenda kugamba nti inna allaha wa'adakum wa'ada al-haqq Allah mwe yabaganyisa endagaano nga y'amazima wa wa'adtukum nange nembalaganyisa fa aqlabtukum nimmala nembawukanako ma kana liya alaykum min sultan nze nali sibayinaako buyinza sinze nababuza ebuuza abaddu ku qiyama wandabako bwogamba nti nakubuza wandabako abaddu buli omu agenda kutunula ati ng'atangaala oluvannyuma shaytaani Allah atunyumiza nti egenda kugamba nti ma ana bimuslikikum wa ma antum bimusliki temukyawulira naam tweyongereyo Allah subhanahu wa ta'ala ayongere tunyumiza ku mbeera nga bwegenda okufaanana ku qiyama shaytan omulabe waffe agenda kugamba nti illa an da'awtukum fastajabtum li egenda gamba nti okujjako nze nabakoola ne munnyanukula ekigambo ekigenda okutula abaddu ku qiyama ekirala ekinene Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti egenda kugamba nti ma ana bimuslikikum wa ma antum bimuslikhi siina nze kyengenda bayamba era nammwe temulina kyemugenda kukola ki kunyamba siina kutaasa kwengenda bataasa ebibonerezo bya Allah nga nammwe mutagenda kukola ki yo kennyini yeekakasaako nti tegenda kuwona enoonya abaddu beegenda nabo enoonya abaddu beekola ki beegenda nabo abaddu bangi shaytaani etuwangudde mu mbeera z'obwavu olwobi bwa shaytaani era n'okuyisa kwe tulina okugiyisa nti mulabe waffe hatta olaba omubaka yatuuka otusomesa mu okulya kuno okwa bulijjo yegamba nti omuddu yenna bw'obanga olya gamba bisimillah n'aleeta obujulizi obulala mu hadiisi nti omuddu yenna singa alya nga tasomye bisimillah omulabe woono gw'otalaba agenda kulya kuki gw'olabanga etakendeera naye ye eryamu migaso shaytaani buli weetuula ku kintu kyonna kiggwamu baraka nabbi n'atuuka n'otusomesa nti omuddu ng'alidde yeerabidde n'atasoma bisimillah
kuba yo yepotunte gyeyagala kasa weerabira oti ng'eyingirawo buli wotasoma bisimilla n'eyingirawo pa mulya mwenna ye eryamu migaso kuba osobola okulya emmere n'omayiza nga tokkuse naye ng'emmere gy'olidde eriibwa abantu bana tebaddeemu baraka omuntu n'alya ejiiko 2 nawulira nga talina kyakola takyalina wassa mmere nabiraga nti oba weerabiziddwa n'olya nga tosomye bisimilla omulabe woono otandise okulya naye kale Allah n'akuyamba n'ojjukira gamba nti bisimillahi awwalahu wa akhirahu nabiraga nti bw'okikola ekyo sheitaani yeegoga byonna bibadde ekubyeko mu kulyako kale nayo n'ebifiirwa fattakhidhuhu aduwa mumuyisenga muki mulabe wammwe tunulira okwaziina emu ku bitala bye tuyina mu kulwanyisa omulabe ono agamu ku makubo ge tuyinza okukozesa okuwona obubi bwa sheitaani kyajja mu hadithi Riyadus Salihin omubaka yagamba nti idha nudiya bwabeera okukowoola ila ssala eri esswala sheitaani newuliyo omwazinyi ng'atandise okwaziina nabbi yagamba nti sheitaani edduka luratun edduka nga bwe yeeyonoonera nga bwe yeesisemera nga bwevaamu yonna olw'ebigambo bino ebyogeddwa nti Allahu akbar Allahu akbar tera omuddu omugamba bugayi nti yaziina nga ye sheekhe nze alabanga gokkakkanyiza omugamba nti kola ki yaziina iseka waliwo wanaaba era ebiseera ebisinga wetubeera mu muzikiti obudde bweswala ne butuuka tunoonyamu omukyafu ayina ekanzu eri awo bwetyo oba akaana akato gundi gwe yaziina nga weekaliza mu kaana kaziine naye nga gwe bw'oyaziina la hawla wala quwata illa billah naye nga emyaka olina 2 mu egi tomanyi kwaziina mpaka ddi obulabe bwayo mu hadithi eyo yennyini nabbi nagaa nti bw'oyaziina shaitaani eno edduka nga yeeyonoonera yeesesemera yonna evaamu obukyafu mpaka wedduka nga tekyawulya ddoboozi lya mwazinyi ejja esembera mpola mpola tepowa enoonya mpaka lwekutomeza ejja esembera ki oledda mpola mpola egenda okulya nga okwazinyi kwawudde ng'emala edda mu baddu banene we baziiniddemu baziinye omuddu ali wabwe lwa muzikiti shaitaani kyesooka omugamba obudde bukyali kirondo obudde endagaano ezifaanana bwe zityo awo basaala 10-15 dakiika 10 awo 5 ojja kufuniramu wuuzo omuddu agenda okulya bwati ogenda okukwata mubiiga okufuna wuuzo agenda mubiiga afune wuuzo nga wajjudde wati nga kimwetagisa okulindamu eddakiika 2 naye nga bayaziinye awulira talina kyakola shaitaani omulaba amuliko amugayaaza kuba amanyi nti omuddu ono bw'anaasaala esswala ya jjama alina ebibala bingi Allah byagenda omumuwa ekufiiriza esswala ya jjama ekufiiriza esswala ya jjama nabbi n'agamba nti ate omwazinyi bw'asituka akima esswala hadithi eyo yennyini yegamba nti shaitaani eddamu n'edduka emisinde ku mbeera eri gye yabaddeko nga bwe yeeyonoonera bwe yeesesemera mpaka nga tekyawulya ddoboozi ly'amwazinyi ono ng'akima esswala n'ebeera eri bw'ebeera eyo akabanga nemanya nti kati alabika amaze nabbi nagamba nti era shaitaani emala n'ekomawo omulabe tapowa mulabe kigwomanyi mu dduniya muno akurakaba ku mbeera efaanana bwetyo taliyo ge magezi Allah gatuwa nti shaitaani fattakhidhuhu aduwa mumwegendereze nnyo mulabe wammwe oyo nabbi nagamba nti ekomawo neetuula ku muddo oba mu birowoozo by'omuntu omuddu ono n'abeera mu swala nabbi nagamba nti omuddu alowooleza mu swala mpaka waatuuka okusaala nga tamanyira akammeka zaasadde kuweemanyi shaitaani nti wonaabeera ne khushu'u mu swala obugonvu mu swala oconcentratinze mu swala Allah agenda kuwa empeera ennyingi kyekola etwala birowoozo byo abaffe twebuuze nti omuntu asobola okusaala nga talowoozezza kiyinza okuba ekizibu naye ekigere ky'ebirowoozo omuddu asaala rakesooka n'aguliramu emmotoka ali mu swala n'agivuga n'ekaddiwa
n'azimba enju awagiyingidde raka ya kusatu agenda okugyawo ati assalamu alaikum warahmatullah salamu alaikum naye n'akoona n'imaamu naye nga byonna ebadde mu swala tabitegedde. Shaitani omulabe ffe bwatyo bwafaanana. Buli ibaada yonna gy'okola bwe kijja mu kusoma Qur'an omulabe waffe ayitirira ayagala oyimire wane n'osaaza abasiraamu kyasooka okuwa riya kambasomeremu bampulire nonyanyagiza eddoboozi n'osoma Qur'an ennungi naye ng'omutima guno yagusse nga tosoma lillah wabula ng'osoma linnaasi osoma abantu bano kola ki. Shaitani yekka nniyayo nemanya nti ono ye kasa nzita enniya ye Allah tagenda muwa mpeera. Era abaddu omuddu omanyi n'abanne be yasaaza bamala obbasaaza embaale ku ayu n'afuluma waliwo omuziki n'abuuza be yasaaza nti eddoboozi lyange muliwulidde mutya? Mbadde ntya lyeddyo oba nnyongeremu muliwulidde bulungi? Eri Shaitani ng'egamba Allah atazizaamu Allah takkiriza mulimu gwa muddu yenna atabise nniya ng'akola. Bwe kituuka mu kusaddaaka omulabe waffe era y'ensonga y'emu. Ayina abaddu abamu be yagamba nti wala yunfiquuna tebawaayo Allah binene byabawadde mu kusaddaaka kwabwe illa wahum Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti waliwo abaddu abamu nga mu kusaddaaka kwabwe nga ri'a annas bawaayo bantu kukola ki? Bahaji bange Shaitani omulabe waffe atuwangudde mu Ramadan bw'aliisa bantu oba n'azimba omuzikiti bw'oyagala okulaba ettaabu imaamu ohaji oyo baleme mwanjula ku yidi baleme musitulako kuwubira ku bantu. Era yidi bwetuuka nga musitula nti munnange haji bannange mulindeemukko haji waffe ono atubeereddewo atuwadde omuce haji situka obawuubire n'abawuubira ati kati ng'oyagala okulaba ettaabu baleme mwanjula Ramadani ogujja tabawa. Ye Shaitani ekutte nniya eno kati byonna nga bwe bifaanana bwe bityo egenda kugamba nti ma kaana liya alaikum min sultaan nze nali sibalinaako buyinza naye nga yennyini yerabankanyanga abaddu okukola amazambi etugambe nti ma ana bimuslihikum wama antum bimuslihi ina kyengenda bayamba nammwe temulina kyemuyinza kunnyamba ffenna bagenda twokya mugume bagenda twokya mukole eki Allah atwekesa. Tuluye abasajja wa Umar ibn Khattab nabbi yayogera ku Umar ibn Khattab radiyallahu anhu n'agamba nti Umar bwe basinkagana ne Shaitani mu kkubo Shaitani n'esinkagana Umar edduka emisinde. Umar yali musajja nga Shaitani emukola ki? Amanyi ne baleeta biki ebyayamba Umar ibn Khattab oba oliawo Allah musaasa oba muyambako kumutaasa Shaitani. yali musajja Faruq yali musajja yawula farakta baina al-haqq wal-batil yawula wakati w'obulimba n'amazima. Umar ng'ekintu ekiri halali kibeera halali ekintu ekibeera haramu kibeera haramu ku Umar. Allah n'amuyamba n'amutafa Shaitan nga temulumba derofe عند الدخول في بيوتنا من mayumba gaffe wetuyingirira mu mayumba. Nabbi yagamba nti omuddu singa akwata ekkubo n'afuluma mu nju ye bisimillahi tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa omuddu n'akwata ekkubo n'agenda. Nabbi n'agamba nti afuluma awo ng'agenze n'obukumi bwa Allah kati mukudda Shaitani n'emulinda ku mulyango. Omulabo omulabye tapowa bodda n'alinda ku mulyango alabe oba n'asoma eddua bisimillahi kharajina wa bisimillahi egamba eti eddua tetwayingira ddala omulabe. Nabbi yagamba nti omuddu bw'asoma eddua gy'asoma ng'akomyewo waka okuyingira mu nju Shaitani ng'egamba bannange tugende wano tetulinawo kisulo kyakusulamu tugende. Omuddu bw'otasoma ddua Nabbi yagamba nti Shaitani ng'eyingira naawe. Dero kyebuuza ebizibu by'olina abalina amaka ebizibu bye mulina mu maka gye biva. Shaitani yakola dda state house mu nju yo erinamu olubiri olw'amaanyi. Hadithi endala omubaka n'atugamba nti inna Shaitani mazima ddala Shaitani yanfir edduka
من البيت من نيومba الذي يقرأ فيه سورة البقرة النيومba ينسينغو ويسمدوا سورة البقرة وملابي وقت الشيطان تينجرم أنينا ووانغا بيانغاليا سمدوا سورة البقرة وككس الشيطان تليو فاتخذوه عدوا أقامكم أكوه كما نسيبيا يوم ماليزي كتوينزو كوزسا وبا okuyitiriza ennyo okwekwatako Allah subhanahu wa ta'ala ataasa omulabo ono gwe talaba ekisookera ddala okusaba Allah subhanahu wa ta'ala atutaasa omulabo ono kuba Allah subhanahu wa ta'ala qawiyul aziz wamaanyi amno wekitiibwa talina mulema mulaajanire Allah mu du'aazo abaddu bangi atwala obudde obusaba emmotoka kirungi atwala obudde obusaba omukyala Allah bumpaayo mu kyotala nze mba mmaze nga byebiroto by'omuvuka byebimutta ayagala mu kyotala omulala y'omusanga ekimutta nze Allah n'ompa Lamborghini nali sijuulirangako omwana omuvubuka nga ye yamutuula ku mutwe oba eringa ng'awulira ayagala emmotoka gye Lamborghini naye omuddu afaanana bw'atyo oba nze naawe nga tetutwalanga kadde kusaba Allah subhanahu wa ta'ala kututaasa mulaba biffe gwe tutalaba Allah naasuuka otusibira mu Qur'an yagaa nti omubeeranga musoma Qur'an fasta'iz billahi min ash-shaytani ar-rajim mwekingirizenga okuva eri Allah musabe obukuumi musabe nnyo Allah subhanahu wa ta'ala abataasa shaytan abanga omulabe tassa mukono shaytan okuturakaba kweturakaba tetuweeza okutuusa nga bamaze okujjamu omwoyo okutuusa nga bamaze okujjamu omwoyo ekkubo erisookera ddala tuyinza okukozesa okusaba ennyo Allah ataasa omulabe ffe gwe tutalaba olina bakwano banna abakuwalana osiiba obaloopewa Allah mu du'aazo shaytaani ye wamwerabira gwolaba mwakkanya naye ng'oli omuloopyeko ewa Allah nti Allah shaytaani ono ampangudde n'akozesa ensobi nningi n'enkusobya nyambaako Allah guwa mutonda muntaase Allah ndi munafu anta qawiy Allah guwa amaanyi kusaba omuntaase ekkubo eryokubiri al-ikhilaas obudde okubeera ne ikhilaas mu mirimu gyaffe gye tukola shaytaani bwe yali ayogera ku baddu beetagenda kusobola yo kennyini yagamba nti illa ibaduk minhum al-mukhlasin abaddu bokka abagenda okunnema okubuza beebo bokka abakola emirimu gye bakola emirimu emirungi naye nga bagikola kusiimisa Allah omuddu jangu mu sola bitariju thawaaba Allah omukyala weebikkirire abange teriyo value oba teriyo diini yasinga kuvaliwinga mukyala ng'eddiini y'obusiraamu omukyala omusiraamu wa bbeeyi talabwako buli omu omukyala omusiraamu wa bbeeyi enviiri zo tezeebwako buli omu balabe eza Margaret balabe n'eza Khadija balabe ezizo balabe n'eza Pulos abange enjawulo ki wakati wammwe Allah akuuma bbeeyi omanyamu yagamba nti ebintu byonna ebiri valuable byonna biri hidden teriyo omuddu abeera nansawo ya gold n'agitambuliza ku mutwe mwali mulabyeko bano abaana abali ezaire abasima gold abeera ne gold just ng'alina kapisi ka gold kenkananga olugalo naye ng'akazinze mu bigoye abamu batuuka n'obbumira kabeere mu lubuto anaakafuluma ng'ayise ku booda bayinza omukwata ne bakamuggyako abaliwinga just a small piece of gold kayina alaba kabbeeyi abala bamutereka mu banka ne security ey'amaanyi naye nga gold gwalina taweza na koota kyentolo ogamba abaddu abamu bembeera nabo nti guno omulembe tuli baavu nnyo kuba ku mulembe gw'omubaka Muhammad sallama currency gye bakozesanga gold ne diamond ne ssente ze bakozesanga leero okusanga alina gold ajja mu kibatu oyo aba mugagga oba faani abasinga obugagga ku mulembe gw'omubaka naffe gwolaffe baani abasinga obugagga ku babiri abange baali bagagga ne bwekityo ekintu kyonna ekyebbeeyi Allah subhanahu wa ta'ala akuuma mukyalo ono musiraamu wa bbeeyi omubiri gwo tegulabwako abange bannyinaze tubeemu n'ensa nga n'abavuka bwe tufaanana abasiraamu tubeemu n'ensa ne weeyambulira buli musajja yenna aggambyeko abavubuka ne twambula abaana b'abanti
ogenda okutambula bwoti okuyita ku campus okuyita mu compound nga boolanga munaana bonna nga bamanyi bw'ofaanana nga naawe omanyi bwe bafaanana. Omwana omusiraamu ow'ebbeeyi Allah gwe yakuuma, Allah bwe yagera ku jiribaabu eyo yagamba nti ayyurafna fala yu'dain. Omukyala omusiraamu weebikkirire obeere wa kitiibwa, otegeerekeke oba obw'ekitiibwa nti oli mukyala muki musiraamu. Ekyokubiri fala yu'dain, tonyiizibwa, oleme kunyiizibwa. Simanyiyo gwe baali bakutte bano abakwata abantu oba abakwata abakyala nga baali bakutteyo omukyala w'ekikaaya. Era ogenda okulaba gwe bakutte ng'amukutte akoze zambi naye nga noono gwe bakutte kibadde kimugwana. Ennyambala gy'ayambala kagoye kayambadde kalinga k'abaana bato. Nawe kyo okulongoosa kwonna kwe tulongoosa bannyinaze bonna abawangaalira wano munnange weebikkirire zaalika khairun lak. Ekyo kye kirungi gy'okola ki gy'oli ojja kusigala ng'oli wa bbeeyi. Enviiri zo ng'azirabako ye musajja akuwasizza naye wa boodabooda atunge ku ntumbu eyo amanyi bwefaanana. Abayola kasasiro ku kkubo bw'oyitako ng'ogenda oggula obanga ojja ku institution okusoma bamanyi bw'ofaanana. Bano abayaga bafuwa enjaga ku kkubo bamanyi amagulu go bwe gafaanana. Olwo ki ky'obeera okuumya ekyebbeeyi gy'oli? Abanga obusiraamu buno diini ya nsa, diini ya mpisa ewadde omukyala omusiraamu vali. Tukole emirimu gyonna gye tukola nga tunoonya kusimisa Allah. Buli omuddu yenna bw'onaakola ng'onoonya kusimisa Allah bwe buuku bukuumi oba ge gamu ku makubo Allah gagenda okutuwa okubeera nga attaasa ki shayitaani. Ekkubo eryokusatu lye tuyinza okukwata oba okukozesa Allah subhanahu wa ta'ala okutaasa shayitaani abadde okubeera nga tuyitiriza nnyo fi alsinatina ku nnimi zaffe dhikirullah, okujjukira Allah tabaraka wa ta'ala. Allah yagamba nti fadhkuruni adhkurukum. Allah yagamba nti munjjukire nange nja bajjukira. Amakulu mwogereko Allah. Okujjukira kwa Allah kulimu ebibala bingi ng'akulowoozezzaako mu ddugwe ate nga tayinza kwerabira kuba oli kitonde kye akumanyi. Wabula omuddu ayogerako Allah entakera Allah subhanahu wa ta'ala obuwangaazi wabuteeramu baraka. Ekyokubiri omuntu ajjukira ennyo Allah subhanahu wa ta'ala amuteekako obukuumi. Omuntu ajjukira ennyo Allah afuuka mukwano gwa Allah. Amakulu aba agenda kukutaasa wonna w'ofunye okunafuyizibwa oba wonna w'obeera ofunye omulabe yenna ayagala okukola ki okweŋŋanga. Ani yasomya adikaari z'okumakya? Ani yasomya adikaari z'olweggulo? Abaddu tugenda okudda engulu ng'essimu yakusiza emitwe weebase oli mu kukyatinga oti. Ogenda okulaba oli eri alinze message yo ng'emulaga typing. Naye nga eno ofuluuta n'okufuluuta. Nga ofuluuta oyinza okugamba oba ki? Naye ng'oli oti eri alinze message alaba typing. Otypinga. Omuddu wawamukanadde engulu tasomye na dduwa gye basobye ng'ozuuka nga bw'ataasomye edduwa ng'ogenda kwebaka nadda subhanallah nabadde sinnamalayo message agenda kunnyiigira n'atandikira we yakomye. Tajjukidde Allah. Olunaku n'alutandika nga khabiithu nafsi khasiraani, ng'omubiri gwonna mukyafu munafu gujjudde bunafu kusinza Allah tabaraka wa ta'ala. Nawe kyo okulazima okuyitiriza nnyo okusoma adhikaari zino. Omuntu asoma adhikaari Allah subhanahu wa ta'ala amussaako ki? Amussaako obukuumi. Ekkubo eryokuna ne tuyinza okukwata oba okukozesa Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe tumulaajanira ennyo ataasa omulabe waffe ono gwe tutalaba, abaddu tubeere nga tulonda emikwano emirungi. Tulonda emikwano emirungi. Nabbi yagamba nti fanzur man tukhalil, omukkiriza yenna omukyala weegendereza ani gw'ofuula mukwano gwo. Abaddu abali ku yunivasite abaseeredde mikwano mibi gye bayina, akusendera abalenzi mpola mpola. Leka nawe kubeera fala. Wano osobola obeerawo nga tolina girlfriend. Omuddu ajjirira mpola mpola, ogenda okulaba ng'omulenzi akuwenzeeko, bagenda okukola graduation nga eyakwendako yagenda dda tomanyi na gyali, n'olebera n'omwana maka ga kitaawo ne maamawo. Bakubuuza taatawo otalama ggooti, namusanga ku yunivasite, munnange seeka gye twali, munnange uddamu munnange, naye ng'ewa Allah olina obujulizi obwa mwana wa haramu. Olaba omuddu yayenda nga teyazaala mwana wa haramu,
agenda kutuuka mu maaso ga Allah yeegaane agambe Allah nedda nze sendangako oyo sinzi bw'omulaga obujulizi nti ono yeggwe temwali mu ndongo wano Rivers Party ono siggwe ono Welcoming Party ono siggwe omuddu agambe Allah oyo sinzi Allah kyagamba nti al-yawma nakhtimu ala afwahihim Allah agenda kukwata emimwa gyaffe ginaagizibe wa tashhadu arjuluhum ebiyungo byaffe bitandika okutuwaako obujulizi emikono gikuweeko obujulizi amagulu gakuweeko obujulizi abafolooza omukono gwo gwayambula gugenda kugamba kiku kiyama amagulu gagatambula n'amaaso agaalaba n'omumwa ogwakola bye gwakola n'amatu agaawuliriza ku kiyama olowooza ebiyungo byaffe bigenda tuwaako obujulizi omuwala omuddu ebiyungo ebigenda muwaako obujulizi Allah ng'omumwa guna mu Surati Fussirat aya ezo mweziri si byange naye osome Qur'an Surati Fussirat okutuusa omuddu ono agenda ebiyungo bye nga bimuwaddeko obujulizi agenda agamba ebiyungo bye ti lima shahidtum alaina owange ebiyungo mubadde ki lwaki mumpaako obujulizi nga nze nammwe Allah agenda twokya Allah agenda kuddamu asiba omumwa gw'omuddu ebiyungo bijjo bimugambe nti antaqana Allahu alladhi antaqa kulla shay'in anjatuza Allah oyo ayatuza buli kimuguma tuyinza omwekweka oyo Allah ne twenda abaddu abali ku university osobola okwekweka Allah n'omayiminga ku pate endongo ziba za bwereere wano abange waliman khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil yenna anaatya okuyina mu maaso ga Allah n'alinnya kwagala kw'omwoyo gwe abaddu bonna mu faculty mwoli bonna kale bagende nga baseeyula bagenda mu ndongo ogambe banno nti bannaye tetugenda Allah tatwagalayo lwaki Allah ajja barakaati mu kusoma kwammwe olw'enkolagana embi gye tuyina ne Allah osanga abaddu balina diguli 2 alina diguli 3 naye ng'ali ku kijji kya takisaati abaddu basomye amasannyalaze nga mugezi nga y'omu kubasinga omusanga atiika chapati abaddu bangi balina masters mu biki balina diguli mu biki omusanga ayera kkubo naye nga bwafuuwa bwatyo oluzungu tomusuubiramu sentensi ya luzungu ntuufu Allah yajja mu baraka abaddu bangi abali ku vocational abali mu university abali mu okusoma kwonna okw'ekikulu bangi kye basasudde Allah obbatuusa wabatuusiza mu kusoma kwammwe tumusasudde na kumujeemera kyobola omuddu omanyiza okusoma byonna by'osomye byonna bye musoma omuddu n'atambula engatto n'etuuka okuggwako soole ng'anoonya mulimu naye ng'alina results ennungi nga basobola okukulekawo gwe alina results ennungi ne baguwoolya alina results embi lwakuba mwana wa gundi tebatunudde gwe byokola ki by'olina osanga abaddu bangi bali mu ofiisi ez'ebbeeyi naye nga documents zalina zakunnasa eziraga nti yakuguka mu masannyalaze musawo nnakinku alina waakulira nga w'amaanyi naye nga byalina byakunnasa nga gwe yasoma ojja kumaliza osiisa emberenge bannyinaffe bangi basomye naye ng'enkolagana wakati waabwe ne Allah enkolagana gye balina wakati waabwe ne Allah mbi abadde ku yunivasite ng'atendebwa kitendo kya bwenzi Allah n'ajjamu baraka mu kusoma kwe agenda okumaliza ng'alimu owino afumba caayi era wabanyumye ne banne fenno nzo ndaba wano naye twasoma kati okola ki wano sanga ayoza masowaani banawala bakazaako ababodaboda atambula chipsi duuka ku dduuka haji nakoze onaalya naye ng'alina diguli mmeka 2 nina omuddu omu gwe mmanyi alina diguli 3 mu akawunti naye metroni alina akasomero kaliko nga ki naye nali nyumyamu naye mpolaapa nenuga nti owaayi madamu gyebale timunaye twatandikira ku nnyambalanga mbi tunyumya emboozi ewanvu wamuko tutuuka ku Qur'an nga talina ssuula n'eki yayinza kusoma nga ntuufu
Allah tabaraka wa ta'ala yagamba nti waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka omuddu yenna bwe yeesamba Qur'an eno ngenda kukaluubiriza obulamu. Omanye okusoma Qur'an osuubira Allah okuteera barakaati mu kusoma kwo ng'enkolaganayo ne Allah mbi. Omuddu omusiraamu n'omayimiga ku university, omuddu omusiraamu abaddu abo nali nabo ku mubu e Makerere, nali nabo Makerere si ku mubu, naye nga balina gye bayita red carpet, naye ng'ejjuddemu baddu basiraamu ng'atambula n'agenda n'alondayo wali omuwala ne bakumba ku red carpet oyo n'agenda naye oyo afuuse wuwe. Naye abaddu baali babinyumya anyumiza banne. Nengamba ebyo biri mu university muno, nengamba gyebiri endogo zibeeyongaana. Kigezo Allah kyaleese we tusomera okubeera nti wabeerawo endongo naye nga kigezo eri abakkiriza abange tulinye kwagala kwaki kw'emyoyo gyaffe. Kale bonna boosula nabo kabaggwemu mu hostel mwosula bonna bakkirire goti Allah tabaraka wa ta'ala ebibala ogenda biraba. Allah agenda kuteera barakaati mu buwangaazi bwo bwe tunaagenda n'omuyeye. Allah yagamba nabbi wa in tuti' man akthara fil ard, bona agondera bano abasinga okuba abangi mu nsi muno la yudilluka an sabil, bagenda kukubuza okujja ku kkubo lyani. Namusu nabbi atulaamira ekkubo eddala shaitaani lyeyiseemu okubeera ng'etuwangula, tufunye emikwano emibi nga tegitusembeza eri Allah. Mukwano gwo gw'olina yali akuyambye ki? Emikwano bannyinaffe bangi beeyambudde naye mukwano gwo yakuddiŋŋana. Naye kikaaya ekyo omutu guno tegukuluma ng'osibya akakaaya, ogenda okulaba ng'okataataamu kkoba otyo, osooka kkataamu ne bakuddiŋŋana naye okagiza nnyo ate muno ndabanga n'ogiro n'ota olwo n'ogenderera ogenda okulaba ng'okagirako ddala. Bw'olaba imaamu w'oku university ne weekanga n'okasuulako oti imaamu si Allah. Olina ebizibu byo ne munguwo nga ne imaamu waalina ebibye ti Allah subhanahu wa ta'ala, ti Allah subhanahu wa ta'ala. Abange tulinda Allah atukozesa eddiini eno lwampaka. Naye njogerako n'omuddu omu mwannyinaffe era yasomera ku Nkumba University, abagimanyi Nkumba University ey'Entebbe. Omuwala ne tumuddiŋŋana okwebikkirira. Munnange weebikkirire, abadaawa bamukozeeko daawa, munnange weebikkirire, omuwala n'agaana. Now Sheikh, you know, Adamu, enviiri zange simanyi ebizigo, simanyi biki. Sheikh nja kwebikkirira nga nkyali alaba akyali muto okukola ki. Omuwala ne tumuwummuza tumuwemukko kaddo oba oli awo anareflectinga neyeddabulula nga tannasinkagana Allah amugerera lumu agenda mu saaluuni. Bano abaana abatabula ebizigo bye babateeka mu mutwe ng'eno bwanyumya oba yatabula biki n'amusiiga mu mutwe. Eno banyumya bano abakazi ba mu saaluuni olugambo nga bwe lubeera omwo. Atabudde bina, akutte bina n'atabula n'ayiwa mu mutwe ati. Atuuka omu n'azaamu naga anyway nga mpulira obuntu bunfumita mu mutwe. Ebizigo ebyo birungi nnyo, ebyo birungi, gumiikiriza birungi. Dakika nga 5 bigenda kuba bigize. Dakika 5 bwe ziggwako amuyoomu amazzi omu n'azaamu bino ebizigo bye banaaza mu ki. Naye buli we yasimbanga bw'ati engalo bw'ati aggyemu ebizigo ng'enviiri ze zijjira mu kibatu. Nga buli wasimba ati okunaaza nga zonna ne zikuŋŋaanira mu bbaafu. Olowooza ali afaanana ati. Naye kati akakaya takajja ku mutwe. Wano waliwo enviiri, wano tezaddamu kumera. Wano wabaawo enviiri, wano tewali, wano waliwo, wano tewali. Ali awo omutwe gwabibomboola kati yeebikkirira lwampaka. Naffe tulinda Allah atukozesa eddiini eno lwampaka. Abange tetulinda mbeera efaanana bwetu. Tulonde emikwano emituufu gye tubeera tuwangaala nagyo. Nabbi yatuziyiza yagamba nti omuddu yenna teyeyawulanga, omusajja yenna teweeyawulanga n'omukyala akuzira okuwasa nga tewaliwo maharam. Abaddu tuwangaala ku university ng'olaba it's the end of the day buli omu alina girlfriend, babeera eri ne bagendako mu buti, babeerako mu main hall waggulu, ajja mu hostel n'amukyalirako ne babeerayo babiri balaba firimu. Ani agambye ne bw'onaaba olina imaani
ng'ekulukuta bukulukusi toyinza butenda. Allah yagamba nti wala taqrabu, okanya kwejjusa. Kale oba nabaddeko ki? Omulabe yakuwangudde gw'otalaba, shayitaani. Shayitaani yakuwangudde. Ku qiyama egenda agamba nti ma kaana liya alaykum min sultaan, nze nali sikuyinaako buvunaanyizibwa, nze nagamba mwambule guwandabako guma bibyo bagenda kwokya byondeka, togenda kuntaasa nga nange bwe sigenda kukutaasa. Tulonde emikwano emirungi. Nabbi yagamba nti almaru ala diini khalilihi, omuddu abeera ku ddiini ya mukwano gwe. Weegendereze okunnyonnyola ennyo. Abaganda balina enjogera egamba nti buli agwoyita naye kubulira empisa zo. Mukwano gwona akunnyonnyola nnyo gwani. Ekkubo lye mbansembyayo eryali badde ng'eryokutaano, okutuula maa ashaabu alqulubu alhayy, okutuula qulubu alhayy n'abantu kala tugambe nti kale okutuula n'abantu abalongoofu oba abagezaako okulongoosa. Tuulako mu majalisi dhikr, tuulako mu ddalasa. Buli woogerayo bati omutima guno ogenda genda ogujjanjaba. Naye abaddu tetwagala kukola ki? Kutuulako bye basomeseza. Bwe bagamba nti leero tulinayo ddalasa bweti eva ku ssaawa zino mpaka zino, osooka kutunira budde. Naye ng'omuddu asobola okugenda n'alaba omupiira Arsenal Man U simanya ani eddakiika 9 essaawa 1:30, naye nga tayinza kutuula mu ddalasa kumala dakiika ameka. Naye ng'ebigambo bino biboogera mu ddalasa wootudde bibigenda okukutaasa mu maaso gaani ga Allah tabaraka wa taala. Abange tuyitirize nnyo tulongoose, tutuule nnyo, twettanire nnyo okutuula bye basomeseza, kijja tuyambako okulongoosa. Tutuule tusome Qur'an, tuyitirize nnyo okusoma Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala agenda tuteera obuwangaazi, agenda tuteera barakati mu buwangaazi bwaffe. Omukyala omusiraamu tolinga mukyala oba tolinga bakyala balala batali basiraamu. Abanga bali wano mwevaluwinge. Omukyala omusiraamu wevaluwinge, tukwatibwa buli omu mu ngalo. Nabbi yagamba nti inni la usahifa nisa, nze sikwata bakyala muki bwe yali akwata mu ngalo baali bakyala be. Leero olugenda mu class woogera lecture yo weeri, buli gw'osanga mu hello hi what's up nova kwono nodda kwono. Nabbi yagamba nti ekiri kalekaleko omuddu okukwata omusajja mu ngalo atali bbaawo oba atali mugandawo oba atali kitaawo. Nabbi yagamba nti ekitono ekiri kalekaleko wakiri bakkuba inchi 6 mu kawombo. Ekyo kalekale kubanga engalo zo teziringa zoona. Bwe nkwata mu za imaamu tewali taabu, ezo za njawulo. Kati ono omulabe gottalaba agenda azimbira okwo, otandikira kulya ku buweevu bwa ngalo n'ekuwa okululunkana shayitaani okulaba ebisukka ku ngalo. Aba akuwangudde bw'ogwa mu zambi ng'agamba nti inni bari'un min, nze munnange gw'omanyi sinnakugambako omwendeko, nze ndeka. Ng'odda mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga yakunyiigira. Ekigambo ky'ensembyayo abange tubeere bagumiikiriza nnyo wano bwe tuwangaalira. Tubeere ki? Bagumiikiriza nnyo. Osobola okuwangaala wano n'olaba omuwala ng'omutima gumukoze eki? Gumusiimye. Bwe kibanga bwe kiri, kwata amakubo gennyini obusiraamu ge baateekawo oba obusiraamu ge bulagira gw'oba oyitamu okufuna omukyalo oyo. Wakadhalika ne bannyinaffe bwe bafaanana. Buli w'onaayanguyiriza okufuna ekintu Allah kyabadde agenda okukuwa nga kya halaali gy'oli, n'oyanguyiriza okikwata okifune mu makubo aga haramu. Mathalan, omuddu yenna ng'ayagala okuwasa omuwala n'asooka kumwendako, shayitaani n'ekuwundira n'osooka omwendako, Allah subhanahu wa ta'ala agenda kujjamu baraka. Ne bw'onaaba omuwasizza, Allah subhanahu wa ta'ala agenda kujjamu baraka. Mugenda kuwangaala obuwangaazi nga si bulungi. Nabwe kityo tukwate amakubo obusiraamu gwe baakola ki? Gwe baatulaga ge tulina okukwata. Laba abazadde bwe kiba kikyali gumiikiriza, teweeyawula naye, tomukwatako, tonyumya mboozi esusse egenda kukutuusa w'otaasobole. Beera mwegendereza. Shayitaani ekimanyi nti mwembi muli basiraamu balungi, era Allah tabaraka wa ta'ala n'amala abawa oba n'abateeramu baraka n'owasa omukyalo ono gw'obeera olabidde mu kusoma ku university oba wano ku vocation,
n'omulaba shaitaani ye kimanyi nti mugenda kubeera basiraamu balungi kuba mwenna muli basiraamu baki esala amagezi gonna okubeera nga initial stage zino ze muyitamu eza courtship zirimu okunyiizaani kuba emanyi nti buli wonyiiza bwoti Allah ng'akunyiigira ng'ajjamu baraka buli wonyiiza Allah ng'akunyiigira ng'ajjamu baraka buli wonyiiza Allah ng'akunyiigira ng'ajjamu baraka ge makubo geekutte nabwe kityo twegendereze nnyo tuyambagane wakati waffe mbalamira okubeera obumu n'okubeera abagumiikiriza ku mbeera yonna osobola okubeera ng'ebakosa oba ng'ebanyiga ku busiraamu bwammwe wano bwe mukola nga bwe tuyitirize nnyo okusabaani Allahu tabaraka wa taala tuddiŋŋane nga batugambye nti waliwo ddalasa tuddiŋŋane okusabirigana tuddiŋŋane okuyambagana wakati waffe bannange tubeere abaddu abasiraamu nga tuli kyakulabirako wano we tuwangaalira kikwasa ennaku okubeerawo ensonga wanene ey'amaanyi eswaza naye ng'amannya ge basoma ku lisiti gonna kuliko mannya g'abaki g'abasiraamu abasiraamu bonna we have to live by example tulina kuwangaala nga tuli kyakukola ki kyakulabirako ebigambo byange tebiyinza kusingako awo nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwa obulungi obuli mu lutuulano olututudde era ataase obubi oba oli awo badde bye tusobezza mu bigambo bye nsaba Allah subhanahu wa ta'ala ansonyiwe era nammwe abasonyiwe byonna ebiyitidde atusonyiwe ataase omulabe gwe twogeddeko oyo gwe tutalaba n'enkweze ne mikwano gye n'amagye ge n'amakubo gonna agayinza otututaasa oba raga agayinza otututuusa mu nkweza shaitaani Allah subhanahu wa ta'ala nsaba zitukyase nsaba Allah subhanahu wa ta'ala